program behind the news tekuleka kyekimu tutereza ebyasoba ne tukulaga ebikusike ebyaddala mujjanjabye era mulijjukirwa bw'oba olina kyokoze olina ettaffaali ly'otadde nena ku bulamu bw'abantu mugana ng'atuliriza ojja kujjukirwa ebyo no tubyogera bwe bityo naye ng'ate biba bituufu olw'ensonga nti nno waliwo munnange omuntu akusiima nga tomanyi n'osiimibwa ogenda okulaba nga byokola birimu omukisa okulaba nga amazima gennyini buli kyokola kiyitawo buyisi n'ogamba kikino kyo naye nga tomanyi nti nno muganda wange wala bakusabira wala bakwebaza n'olw'ensonga eyo gwe wena alina kyokoze ng'olina ettaffaali ly'otadde ku kye bayita okutaasa abantu okuba ntobatta wamma webale nnyo webale eddala mukama katonda akikubalire omungi atuwuliriza aliko Impact FM radio Lwasa Mayinja nkwaniriza bagiyita program ekiri emabega w'amawulire lunaku lwa 6 omwezi gwa Januari gatonya amaki amatooke guba musana omwaka guno gwe twogerako mugana nga tuliriza gwa 2026 kakati nno nkwebaza nate gwe taata maama akimanyi bulungi nnyo era akitegeera ndeka kiri ku ngalo zo bwekiti kibaita fingertips oluzuuka bwoti ng'ogamba bwe tuba bakulya nkoko tulina kulya nkoko nansi bwe tuba nga ngenda kuwulira abe wange ku nnyama kanfokasinga nnyo ku white meat red meat njikendeeze kikola nnyo amakulu naggamba nti nno oba okendeeza ku butwa oba okendeeza ku bulwadde omayiddwa nga kansa obuluma abantu ennaku zino ennyo nyini ddala ate nga muganda wange ebintu ebyo bituyogera abamu bibuusa amaaso ne bajjukira nga bamaze okuba balwala oba nga balina bebalwazizza noga yi lwaki saamulabula ke kaseera muganda wange bw'obanga owulira kati guno omwaka 2026 nawe olina okuba nga oteekawo okola impact olina okuba nga olina impact eri omuntu omu oba bibiri oba bakuliraanye kale bwe kuba kasimu kamukubire ali enkola yazzewo abantu bakuba amasimu n'agamba nsaba ompere gundi akalulu nsaba gundi ompere akalulu kati osobola okuba essimu n'omugamba nti owange nsaba ove ku kiyo nsaba kati oba oli enkoko olye ku nkoko ennansi enkoko eŋŋanda enkoko ensoga enkoko enjooli enkoko ennyankole enkoko enteeso nga kyotegeeza z'enkoko ezaffe eza wano zetwerundidde ne zikula ku maanyi gano agaffe ag'obutonde aga Katonda ezitali zizemu kuba ebiddagala okuva ka lunaku lumu paka woogiriira nga mwezi gumu weekisi 4 zokka n'olya nga kigezze mugambe nti oba olya ddagala talika okuba nti kati twagala okuba nga tuli ba agents of change kuba kati ensi we yatuuse bwe yagenze kati abasajja kye batupulaningira ekya 2023 agenda 2030 muganda nga atuwuliriza guno omwaka tugenda kubeera gwa gundi tetugenda kubeera tugako bakambwe mukko kuba kufa na kuwona abantu abamu kumwe mulina okufa ye pulani y'abasajja bano abantu abamu mulina okufa naye ogenda kufa otya abasajja bagenda kututta nga tuyita mu mmere bayita mu mmere bayita mu byokunywa bayita mu byokulya okigedde nakati sometimes oli wagga nti omulabe wuuyo ajja amazima gennyini kyolina okuba nti okozesa bw'oba olina kasaale kateeketeeke bw'oba olina mundu n'ogikwata bw'oba olina zitanka n'ogikwata ng'oli ku mutendera gwa wagguluko naye omuganda nga oba tolina kyolina ku ebyo ng'olina mikono gyo ke kaseera obeere nga weetaasa n'emikono gyo kati n'olw'ensonga eyo tugamba nti guno omwaka gwo gwakwesiba 3 si 2 bati 3 zirina kuba 4 kubanga gambye 2023 agenda 2030 muganda nkambwe nnyo abasajja tebakyatya na kutya kudisikasa kutta bantu kendeeza ku bungi bw'abantu mu lujjudde bakyogera kati nga ekya bulijjo kubanga olinga asoma ebyafaayo ng'asoma Napoleon oba ng'asoma ssente tebakyatya bakyogera lunye njogera ku baani abasajja betwogerako aba New World Order abasajja betwogerako abaga okuba nti ensi bagitwala mu mikono gyabwe mu ttaano zaabwe abasajja benyogerako n'abakazi abo be bagala okuba nti bajjawo Katonda mu buyinza naga nti kati bo batekinge over mubere nga mubasinza businza nga kyagamba kyokola wookigaanira ng'ogenda bassebo ne bannyabo mbategeeza kakati ke kaseera bw'oba olina ekisozo okuba nti olwana nakyo tugamba obutwa bulijjo bwe tulya oba bwe tunywa
ekimu ku ekyo n'okuba nti oluwaana nakyo kati gwe kyolina muganda wange tuyambe. Nagamba bulijjo nti greens kintu kikulu nnyo. Obutwa obwo tusobola bujjamu nga tukozesa greens ezo enva endiirwa n'ekyennaku ate abamu era mugula enva endiirwa ate ziri zibafuuyidde kanobeera ng'ova mu bizibu ng'odda mu bizibu, nobeera nga ate ova mu butwa ate era onywa butwa, ogamba nobeera nga oli mu kwejjanjaba ate mu kwejjanjaba yabadde anywa ebikujjanjaba ate oli mu kunywa butwa bulala obugenda okuba nti bukutta mangu. Ekyo nno kiba kibi. Nolwensonga eyo mwe mwenna abalima greens ewaka mwebale nnyo, mwebali eddala. N'abalima greens nga temuzifuuyira naddagala lino eritta ery'obutwa lye bakola buli lunaku batusuubiza ne tukolireyo eddagala eritta eribadde lireko obuwuka obubatefudde bufe mu mwaka guno 2026. Abasajja bali ababaya eyali Monsanto bakafulu mukola eddagala eritta abantu ku nsi kuno nga lyakwasa kansa omuli Roundup kubanga ali mu kiyo ekirungo ekimanyiddwa nga ekya glyphosate ekissa abantu mu nsi muno mwetuwangaalira. Kali n'olwensonga eyo wammalya ku greens naga nti ebikawa birungi nnyo. Embiri gyaffe gyagala ebikawa kubanga obutwa bulina okuvaamu nga tuzaawo tulina okuzzaawo akalulu ako, tulina okuzzaawo amawugwe, tulina okuzzaawo buli kimu tukola tubanga gamba abagazza engulu. So n'olwensonga eyo muganda nga atuliriza lya ku bikaawa naga tuli mu kaweefube okuba nti munange tutongoza oba tuzzaawo kibayita obutwa bwaffe buli okuba nti tebugenda tebuggwerawo ddala. Omayiddwa nka tunkuma waffe oli omutini akaawo oyo kino ennyaanya. Kati ennyaanya eri ku mulembe nnyo gidava ku zino ze bagenda mu maaso nga bakubira obulango buli kaseera mu muzigule wali mu container village. Nkugamba obunyanya bwaffe oli obuniina bwosobodde busimbe oba osobodde obuniina obwo gwatasobodde kubanga osobola busimba noonyaako nina ensigo kituufu sizoni yange nabusimbi mbadde mbuli awedde ngenda kuzzaamu nsimbe. Kati gwabwaga nina ensigo era nina kati bayasobola okuba nga bazigira bazikungula ne bazitereka kati weeziri ensigo kati gwazeetaaga obunina obulungi nnyo buteke oyiwa buyiba oti mu lusuku nga kiwedde kasita ennyanya ekula bweti onakagirandiza gwe kennyini ng'oli ennyanya paka wowulira nga kyekyo butini buti naye abazungu babwagala kati babunonna babwagala. Lwaki? Bazudde ennyanya zitali mu ddagala, tezikulira ku ddagala, zikulira ku maanyi ga butonde, maanyi ga Katonda mu lusuku, tezeetaga keya yonna. Nina zine mu kusimba nedda naawe olimba. Kale nno tuba twengedde omuganda ng'atuwuliriza nkugamba nti nno ebyaddala gamba bulijjo nti amazzi ge tunywa naye kikulu nnyo kubanga gatujjamu obutwa ne mazzi gwego bwantu onywa. Nagamba nti nno abasajja bagakuba nti batutta nga bayita mu byokunywa. N'olwensonga eyo gwe kennyini olina okuba nga weetaasa kendeeza ku mazzi ag'obutwa gali ge muyita minowota gakendeereza eddala. Kendeeza okunywa ku chemical water oyo wa makyupa onywe ku kyebayita minowota ge mazzi ge weefumbidde osobola okuba nti onywa. Tugakubaawo nnyawo olw'ensonga engenda gibabuulira naye ekyo nga nkigamba bulijjo bw'oba osobodde kola ku dduyiro naye kikulu nnyo ebyaddala kubanga wetwogere kati obudde buno tulina okuba tufulumya ku butwa obwegamba wetujja buli kaseera. Jojuuzi ono bakoze bapimye empewo gye tussa muganda wange mu kibuga Kampala wokka nga kyennyamiza baga nti ekubisaamu emirundi gisukka mu 10 okubisaamu ku butwa bwe tusika nga tusabuse eya quality eyaffe wano mbi nnyo. Kyova ati n'abamu tubagamba bulijjo musimba emiti tebanga kusimba miti. Emiti giyamba mu kusengejja empewo eno girussa alisi nossa ku mpewo ennungi. Emiti eyo gikwata ebikaka biri bi carbon monoxide, carbon dioxide kubanga emiti gyo gyagala carbon dioxide okukola emmere n'okuvuna ayi ne biyitibwa oxygen. Olw'ensonga eyo bane musimba emiti ebyaddala. Omuzira guli mu kutta abantu eri mu Bulaaya wetwogerera ekitabangawo kubanga baatema emiti nga baaniriza industrialization amakolero ne kati bali mu kuba ndi bakaaba kubanga omuzira gujja nga muyitirivu nnyo obunyogovu bungi nnyo teri kibusika teri kibunywa babeera mu nnyumba kwebika mazzi gabuguma ne gabababula ne gakola ki ne sofa eno record gye baliko ka n'ennyonyi bazigee temuddamu kubanga mutambula eri mu Bulaaya mu nsi ezimu naye nga bafa n'okufa lwa bunnyogovu. Lwaki? Bazanyira ku kibayita obutonde bw'ensi muganda nga atuuliriza. Twalekedde tugenze maaso nga nkutegeeza bategeeza nti nno ng'obitegedde n'ebyo
mugala nga tuuliriza eno bagita program ekiri emabega wa mawulire nga bulijjo omulangira Kalema gegange. Gano ge mateeka agafuga program behind the news. Etteeka erisooka teweesiganga bigambo bya munna byabufuzi. Etteeka eryokubiri teweesiganga amawulire okuggyako ng'ogajje wano. Nyumirwa nga bw'oyiga mu program behind the news. Kakati nagamba nti nno gwe ng'omufirika ebyaddala teri agenda kuyamba okugira nga gwe weeyambye kubanga tebakuwagala ekinagamba lwaki tebakuwagala. Katonda yatonda Africa n'agiteeka mu buli kimu omuntu kyeyeetaga ku nsi kuno. Ebyaddala webiba bya bugagga tubirina, webiba bya butonde tubirina, ebyewalula tubirina, ebuka mu bbanga tubirina, ebisolo tubirina. N'olw'ensonga eyo ke kaseera kati okuba tubikozesa tutya okuba ne bituyamba. Lwaki ebyobugagga byaffe byonna ebisinga obungi ennyo ate abazungu bwe ne babibba ne babitwala ewaabwe, weba ne babibba ne babikozesa wa ne bafuna obugagga buyitivu nnyo ne bakulakulanya ewaabwe eri. Ekizibu kiri nti nno tuganya okukwatagana okwekolamu omulimu okulaba nti nno ensi yaffe naffe esokuba nga etuwoomera nga tufunamu ebyo Katonda byatuwa weebiri bwe biti biri ku maaso gaffe. Ne twetaaga abatuzuukusa, twetaaga abagamba nti nno you know what, wake up. Ekyo kyolinaawo so kirima n'obeera ng'osobola okuwona ebirwadde. Nage nti kansa afuuse kansa etwogera mu nsi yonna, naye ate okimanyi nti neera mu nsi yonna obulwadde ne insurance companies bwe zitya bwe bwa kansa kuba tebulina insurance. Kasita olwala kansa yenna ow'ekika kyonna gw'olina okufuutinga bbiiru eyo. Bino insurance n'ogaa simanyi nti no ndi insured, simanyi payosere bwe ziti banzijanjabe kansa tebiriiyo. Insurance companies zonna zadduka zikimanyi tezaala kuspendinga nazo. Kakati gwe munange kampani weddukira gye tuwasereza obwereere buli mwaka oba buli mwezi, ate gwe kati munansi. N'olw'ensonga eyo okwewala ebyo byonna katukendeeze ku ngeri ebirwadde gye bitukwatamu. Omulungi aliko Impact FM Radio Lwasa Mayinja nkugambe nti tugenda kwogera ku bingi olunaku lwayo nakusuubiza. Era nage guno omwaka kiriza obagaana agenda kuba muzibu muko. Erigera maaso mbimanyi tugenda mu kulonda ne of course twolekedde ng'ovudde ku by'okulonda ebyo tutuyogerako nnyo twolekera nate emyaka gigi baatusuubiza ejja 2023 sigende enkomere egenda kutuuka nedda badde by'enkomere byonna byali under world order, new world order. Waliwo ekyagenda mu maaso kwa nkibeerawo, but anyway lwaki bino mbigamba tuli mu kaseera ke balugamba nti n'okuba nga tutuuka mu 2023 nga tulinga generation y'abasajja bano aba new world order egenda okuba nti yeeyobola etya. Tulina okuba nga ffenna tumaze okuba tugenda kati ku nkola gye batukontrolingiramu, gye batufugiramu. Enkola nagigamba erina okuba nga totuula wuwo waka nogaa nti nno kati nina TV yange kyenyaga kyengenda okuba nti ndaba, mbulina essimu yange gwenkubira nze njagala okuba nti yampulira yekka, nti oba nina essimu yange bwe ngenda ku mutimbagano nina okuba nga gwenjogera naye tewali amuwuliriza oba tewali alumika mboozi zange, webanga teri amanyi ku binkwatako byonna. Bwe mba nina obulwadde bwange teri abumanyi, bwe mba nina sente zange teri azimanyi, bwe mba nina ebyama byange abaana bange be nazaala eno neeno teri abamanyi, nina obulwadde bwange teri abumanyi. Kale ab'omu nnyumba bere nga babimanyi naye nga wowe talina kuba nti abimanya. Eyo nena bina okuba nga bivuddewo nga waliwo kakati sometimes netubyogera bino nti Katonda oyo yakutonda ye alina okuba nga amanyi ekika ky'omusaayi gwo, obulwadde bw'olina, ebirwadde by'olina, kale ebyakuzaala nabyo. Bw'obanga yakulaba nga oweererwa amanyi wasoma kyenkana ki. Bw'omanyi endwadde ezikutte ng'okuze abeera azimanyi bulungi nnyo. Bw'omanyi ebiseera ebisinga omulimu gw'okola aba agumanyi. Sere z'ofuna ng'ovudde ku bakama abo gw'ozimanyi wekka, mpozi no yazikusasula yakuwa omulimu. Ne kati akaseera katuuse ak'okuba nti Katonda byonna by'amanyi, waliwo n'omwana w'omuntu alina okuba nti abimanya. Ekitegeeza Katonda kamuteeka ebbali then yabeere ng'ekintu nga akikwasaganyizza nga yakimanyi. Ebyo byonna birina okubeerawo omwaka 2023 maze okuba bituuka bitya balina otuyunga. Abataaga kusasula emisolo mubuza just bya misolo busolo nedda, eno gye bagita total control.
total control nga tuli mu digital tuva mu analog completely and also nga twakyali gamba mbu ate nkyali ku analog biki nedda ssebo nedda nnyabo nga bw'oba ogenda okkuba essimu ne bwenebanga kabiri tiwakatooki ng'erina okuba nga okozesa network ogikozesa erina okusindika sigino ku mirongooti egiri waawo bw'isindika sigino nga balina okumanya nti gundi yakuba essimu bwati ne bwati oba manya nti gundi yakuba essimu gundi ne bwati ne bwati essimu eneegenda butereevu nnyo neegenda paka mu kompyuta bagirikodingira nemanya gwani ayogera oli luddawa osinziddewa oyogera biki otambulirawa byonna bwe bityo ekyo ng'okivuddeko eyinza okuba nga ekyo kale oyinza okuganja kutambulawo kange netambulewo neyiba mugambe ekyenjagala nojja kutambula bw'obanga olina kyebayita wagendako mu ddwaliro kale nga kale ekyovumulayo nga ogeza nja kuyijjanjaba kale ewaka which is some of a solution ezimu ziga okuba tutunulira nnyo ez'okuba nti bano bejjanjaba nga bakozesa obutonde lwaki kibayita tujja kukola program emanyiddwa nga death by prescription engeri amalwaliro gigattamu abantu waliwo akusindika mu ddwaliro n'ogendayo ng'ekikututteyo bagenze kutta kakati death by prescription omusawo ye muntu yekka eyakkirizibwa okufuna license ekugezesaako eddagala the prescribed drugs kyova nti nno bw'oba bwakuwa eddagala A n'otawona oddayo enkya n'akuwa eddagala B oba C bw'otawona n'akugattira ABCD n'agezesaako eddagala eryo then ne bwofa tebamunenya nti wasse omuntu atasse muntu ye alina layisinsi ekkiriza okugezesaako eddagala lyonna nga eryabamanyi lyabamugamba naye just imagine ekintu kino wammanga gavumenti alina olukusa olugezesaako eddagala lyabamanyi oba libamugamba batya nga bamusomesa naye olina okujjukira ensonga zino nzija njogerako nnyo nti oyina eyakontrolinga ensi eno oba yakontrolinga ensi eno era yakontrolinga ne buli kimu kyetukozesa n'omuli n'ebyenjigiriza so oba nga biri colonized ebyenjigiriza n'omusawo kyeyasoma mu ssomero kyeyasoma ne bagamba nti yebayina okuwa naye ogenda mu ssomero ne bagamba nti 12 akalimi k'essaawa we kabeera mu 12 ziba ssaawa 6 okitegedde nokkiriza ng'oli bwagamba nti nedda si kituufu 12 ziba 12 that is 12 teziba nko 6 ng'osobola omukuba oluyi n'ogaa kino nakisoma bati bakisomesa oluusi n'otta n'omwana omwana wateekawo n'omugamba what is the time natula ku time bwati n'agamba sawa ziri 6 nateekawo 6 gwekyagala mu luzungu oteekewo nti 12 noon okitegedde kuba bakitusomesa ndi bwe kyo kirina okubeera lwaki kuba batanga okubala essaawa bana abasajja abanyo wali order system yabwe yokubala essaawa bwetyo olina okuba 6 balina okuba ni bagyetaagira ddala ku 7 ku 6 yongerako emu ku 8 6 yongerako 2 batandikira ali ku 6 okutandika okuba ndi babala kakati ebyo nebyenna kyegambe kikino nti byetusoma byonna byetusoma osobola okufa notta n'omuntu ng'odifendinga ekifu kyoba nti kifu but just because bakikusomesa obwongo bwaffe buli colonized ebyenjigiriza biri colonized n'emmere eri colonized olina omugamba nti buno obutwa bwonywa ne kubanga bateekamu muli munda kibwonywa ekikuwaliriza okunywa n'okugaana n'ogamba nti oyayogera biki talina byatugamba obwedde obwongo babukwata bati bulinayo buli abasajja babujjamu bati ne babuteeka sammwe ya kasowaani ne baddiya empiso nako bukubamu empiso gye bayita education eno ey'amasomero gano ge tusoma buli kimu kyogenda okulowooza kyonna ne bakuprogramminga nga tolina kubeera mu jeemu olina kuba ngaoga yes sir yes mam yes sir yes mam okitegedde kakati no awo tuli mu ssomero nga oli
bino byogera nesigama ku kiki eggambeko ekyomusawo nti alina layisinsi eyo kubanga yasomesebwa okuwa eddagala eryo lyaga nti liwonya kino na kino na kino. Okitegedde bye bataasoma mu chemistry eyali alchemia eyatandikira okusoma zinga Africa okuba ne bamusoma n'ogenda mu ssomero bagamba ndi kigambo understand kitegeeza nti otegeera, kumbe ogenda mu etymology ensibuko y'ebigambo byennyini biri under and stand kitegeeza tutegeerera ku ntegeerera y'emu. Tuli atipa nze naawe tustandinga ground yaffe twenkanankana. So under kitegeeza wansi, over kitegeeza waggulu. Over kitegeeza waggulu. Oli wagamba nti no I overstand kitegeeza nti aba ategedde okusukkuluma ku ekyo kyokola ki kyoliko gwe wootegeerera. So wagamba nti I understand kitegeeza nti tategeera kusinga gwe. Enkola eyo bagisomesa abaana babakuba ne kibooko mu biseera eby'obuddu nti slave master eyagulanga abaddu omuzungu yakubanga omuddu ng'olina kwogera kintu kimu, tolina kugamba nti I stand oba I overstand, kubanga ojja kuba otegeera nga wenkanankana n'oli master wo akuguze. Bw'ogamba nti I stand with you master, nditegeera naawe master, oba I overstand ntegedde n'okusinga gwe master ayinza n'okutta. Kati bakubanga emiggo nga olina gamba bwagamba nti do you understand nti totegeera ng'olina mugamba nti yes sir, yes ma'am. Kakali ekyewunyisa mu kiraasi bakubuuza ng'otegedde ekintu bakubuuza totegeera nawe n'ogamba nti yes sitegeera. Okitegedde? Kati eyo gundi kigamba nti nno konto gye baatuwa nti osobola n'okudifendinga ekintu kati obudde buno n'ovumirawo n'omuntu n'okola ki nga naye oyogedde ekikyamu ninga tokimanyi. Kati egambe kiri nti n'abasawo baffe bambi bakola omulimu gwa ttendo nnyo nnyini ddala, naye mulimu ki gwe bakola eddagala yasomye mu kiraasi wali lyagenda okuprescribe n'akuwa, talina musango talina ki, ne license baagimuwa ey'okukola ki ey'okutta abantu by prescription. Ebiseera biri eby'obugagga n'abakyala owa Bungereza kuba bafuga nnyo ensi eno bali bafuga amazzi gonna ennyanja. Akati ne baddiyanga abasajja ne bateeka ku nnyanja okwo, omulimu gwabwe omukulu ennyo kunyagulula ba pirates. Kakati ba pirates abo banyagululanga nga batwala omunyago bagutwala Bungereza esinga okwange efunamu, era bakuwa kibayita bakusiima n'abakyala yaga nti babasiima abantu bakuwa kibayita kugamba omuntu yagenda nabba ku mazzi n'ovaayo n'oleeta omunyago ogwo ne bakutooyako ne bakuwaako, bakola kibayita buccaneering. Kati n'abakyala kiyakuwa okusiima yakuwa nga kibayita buccaneering certificate. Kati obudde buno ng'era kyamakulu nnyo baga nti abo baki banonya bugagga wa Bungereza bali ku mazzi, obudde buno bayita ba pirates, bakuwanga buccaneering certificate nga n'abakyala akkiriza asiimye omunyago gwe bakolanga. But anyway kikyo kyegamba bebe nambigamba lwaki nti nno byogenda okulya byogenda okunywa byonna ebyaddala olaba muntu kulwana nomugamba nti nno bane mwesonyiwe mukendeze ku kyebeta soft drinks oba processed food nagata twagaliza kalema jjajjange yafa soda, jjajjange yafa mmere nkola ki mpaking n'otamanya jjajjawo yalyanga ki, jjajjawo yabeeranga waatya mu mbeera bwetyo. Omungi atuuliriza tukyagenda maaso. Program Behind the News tekuleka kyekimu, tutereeza ebyasoba ne tukulaga ebikusike. Tutereeza ebyasoba ne tukulaga ebikusike. Munnaffe atuuliriza edowoozi ya minisita nsaba butuulo. But anyway ku GMOs twogera bingi oye tulina okuba ntwogera obudde buno bwennyini mu ggwanga erya America yalibadde nga minisita ow'ebyobulamu yabeera secretary of state oba yabeeranga health secretary. Oyo mumanyi bulungi nnyo omusajja ageza okuba naye alwanirira abantu babeere balamu, alwanisa kibata new world order, ali mu Trump administration, amanyiddwa nga Robert F. Kennedy Jr. Robert F. Kennedy Jr. abadde nnyo yali nnyo ku mwanjo
ogw'okulwanyisa GMOs, okulwanyisa eddagala efu, okulwanyisa ebintu bwe bityo, okulwanyisa eddagala erigema nga litta abantu, era emu ku ye baamulaba n'omulabula naga nti nno engeri gye battamu baganda bo oba kitaawo oba bakojja oba kizibwe bo. Olujjukiro nyiri lwavamu luli olwa Jeff Kennedy yali pulezidenti ne bamutta, yali muganda we era gavana ne bamutta. Kati ebintu bwe bityo yabona nga batte kano baamulabula naga nti no otegendeze nawe ojja kuba nti ogenda nga banno we baali bwe batyo. But anyway yaweebwa omulimu ogw'okuba nti kati yalinga minisita avunaanyizibwa ku by'obulamu mu ggwanga ery'Amerika. Kakati wulira nno yemu ku ebyo ebyavuddeyo baga nti make America great again. Kalolo ne campaign baliko make America healthy again. Naga baba bawulirira owaabo obwo gwe nawe nga we Uganda okutuna ng'okola ki ng'okunkumula. Kakati Kennedy wiye yagambye minisita waabwe yagambye nti yanangiridde kibayita new dietary guidelines for Americans. Bayanjudde endya oba amateeka amapya ag'okuba gafuga endya ey'Abamerika ng'ekigendererwa kimugana nga tuliriza kukendeeza ku bulwadde abantu babadde bafuna, okufa kabadde bafaamu, kuba osanga abaana bali obese, abaana bato naye nga balina omugejjo bali abubi nnyonyi ddala. Kati bakoze piramidi yaabwe era ku lunaku olwokusatu n'olukiiko lwa bannamawulire ne bakola piramidi yaabwe ne baniveiringa administration ya Donald Trump ne baniveiringi okwanjulira abantu bonna Abamerika kibayita new food pyramid nga kuliko okulya ku nnyama red meat yo gye bakuba nti balya olw'ensonga nti nno ennyama yaabwe ate muganda wange ya nnaku gyadde balya yasinga okuba nti balya white meat yaabwe ebadde ya nnaku bakolera nkolerere. Ennyama eya bulijjo ebadde substituted n'ennyama enkolerere mu laboratory. Okitegedde? Cheese, vegetables, ebivavava n'ebibala bibatadde waggulu ku ntikko eya piramidi eno. Naye nga okosi bakimanyi bino bibatadde waggulu eyo bye bisinga ebbeeyi naye tebisinga obulamu. Kennedy yagambye nga minisita nti nno baga nti nno betaaga kye bayita significant reset on nutrition policy mu byafaayo by'eggwanga ery'Amerika. Reset kitegeeza olinga agamba nti nno kati kusooka kusaanyawo nakuddamu kukola bupya. Okitegedde? Bwe kubanga kusiimuula ne baddamu ne batandika buto. Kati baliko kyalanse mu ggwanga ery'Amerika nti alwayitidde okuba nti bafa olw'endya embi. Kati balese bayita reset ku nutrition policy mu byafaayo nga teeka era ne bagamba na calling for an end to policies that promote highly refined foods that harmful to health. Nagali kati amateeka gano bataddemu kiri ekigamba kati bano bakolerera emmere ensima ya parking bano bakola kya e process food gye musinga okuba ne mulya mu restaurant mu kuki naga bakoba bagikendeeza ewaabwe era ne bateeka guidelines. Wulira amateeka gano gasetinze limits on added sugar, sukali gwe bongera mu byokulya mu byokunywa bamutandeko ekikomo kyamanyo bamusalidde ddala mu mateeka gano amapya such that abantu tebakyesiga nnyo ku ebintu. Era okusinza mu ye yagambye ati mu bigambo bye proteins and healthy fats are essential and were wrongly discouraged in prior that guidelines. Nagamba we are ending the war on saturated fats. Kati kwendeeza lutalo munnange ku bisafusa byabale balya ibadde bigenda maaso kwani bibacunya nga ibattira ddala. Kakati no oyo Kennedy oyo minister avunaanyizibwa ku kye tuyita ki ebyobulamu mu ggwanga ery'Amerika bakoze pyramid. Kati wulira the new food pyramid replaces the my plate icon and turns the old pyramid on its head. Pyramid gyegambye nga bamaze ogikola wuliriza badidde ne bateeka kyegambye vegetables, badidde ennyama red meat, ne bateeka bino nkoko ne bakola ki nabiteeka ku kibeesi eno. Kibeesi okimanyi ekya pyramid. Okay, basoose bagiteeka ne nakola pyramid ye nga biri eno wansi. Kati bamaze obikola ebyo kati waggulu kasongezo ka pyramid naso bata whole grain
all grain, nazo bayita amenvu zino veggies, nazo kibayita ebijanjalo, nazo bayita avocado fruits zonna naziteekaawo kasongezo. Kati ono wansi ku kibeesi ne balekayo ebikoko, ne balekayo ennyama, emigaati gino emisiige, blueband wammwe gwe mwagala ennyo bikoze bityo bityo, amagi. Kati olwagize n'agikyusa piramidi. Kati kibeesi ne kitunula waggulu, ekyensonda kino ebbiri kiri waggulu, kati akasonda emu akasongezo nga sumbuusa, piramidi eri nga sumbuusa. Kati yadidde sumbuusa ng'ogisimbye bwoti, kati n'agibinula, akasongezo akasemba wansi ke kali wansi. Luli kibadde nti kati omugagga yali waggulu eri, yabadde alyanga kirya mu abavu muli eno wansi. Kati bakyusizza nakati abava atake wansi eno balyengako bulungi nga bambuka nabo waggulu ng'abagagga babedde nga balya bulamu bwereere. Ono waffe Uganda simaba nakikola ekyo naffe ne bakireeta wano. Muganda nga tuwuliriza onako yona gati kuya kwogera ku bintu bitirivu nnyo, amawulire amalala gennina nga tuvudde ku ekyo gakuba nti gakwata ku kye bayita of course amazzi gano getunywa, plastic getunywera mu bicupa, bicupa. Wuliriza, okusinzira ku mwaka guno nga gugwako, in fact epo jinyogerako yali ya mwaka gugwako ya nga gutandika, baga bottled water drinkers, abanywa amazzi ag'omu bicupa gemuyita mineral water, gempita chemical water. Wuliriza, bottled water drinkers ingest 90,000 more microplastic particles each year. Abanywa amazzi agali mu chupa munywa oba mungestinga oba mumira buli kaseera, omwogeno okugwako ngomize microplastics endala emitwalo 9 okusinza ku study eyakoleddwa. Muganda nga atuliriza, kati nno byeyongedde okuba nti bibijja. Bagambye daily consumers of bottled water, kasubira ng'onywa amazzi ag'omu bicupa ebyo buli lunaku onywa emitwalo 9 egya microplastics particles ezo. Era bagambye nti nno abo banywa amazzi ago okusinga abanywa amazzi aga tap, okusa ku review eyakoleddwa ey'okumanagingamu risks zino. Muganda nga tuliriza nti abagula amazzi agombikebe, wuliriza eno report si yange, omanyi mbadde mbagamba bulijjo nga mugambwa ate wowaye. Wulira, plastic bottles release microplastics during manufacturing, storage and transport when they are broken down by exposure to sunlight and temperature fluctuations, according to researchers at Concordia University in Canada, who warn the health consequences of ingesting them can be severe. Bagenti no echupa zo eza plastic zifulumia buli kaseera buno microplastics obutinyi tosa bula bana masogo mu biseera nga bakola echupa, mu biseera nga batedekamu amazzi, ne mbiseera nga batambuza amazzi ago. Buli musana egakubako bigati ku chupa bappa kirizo bagana kati obuchupa bwo plastic buli bagayo nano buli the nano microplastics tobola na masogo boyongera okuba nti bufuluma mu chupa mwenyini. Bano benyugeko researchers bakozesa research yabwe ku Concordia University wali mu Canada, era ne balabula n'okulabula. Wuliriza, drinking water from plastic bottles is fine in an emergency, but it isn't something that should be used in daily life. Eyakuliddemu kibayita research ono bamwita Sala Sajedi yagenda okunywa amazzi gana ag'emikebe gemugula ag'omu chupa gemugula nimuso kikolanga ekitebereka emergency, oli wala nnyo woli tewali mazzi gatukula tewali ki noga kanywe kali ku mazzi gano kanywe ku butwa buno katono nnyo nabo jamu nganzizeeyo nene naye agamba tekyali badde nga kikolebwa abantu ababeerawo nga balamu mu bulamu bwa bulijjo. Ochigede naga microplastics are known to enter the bloodstream and reach vital organs potentially causing chronic inflammation. Naga nti no obu sirikitu buno bu plastics buno beta microplastics bwabulabe nnyo buyingira mu musayi gwaffe nga tumanyi ate mu kuyinga mu musayi gwaffe bwolekera ebitundu byaffe omugaso ennyo nyini ddala ne buleetera okuba nti nno bizimba
bikyusa hormones, bikyankanya cells zaffe, bikwasa cancer, bikyankanya reproduction, ne binyene ku bwongo ne bukyankanya neurologic damage, natural and various kinds of cancer, ne cancer ebika ebyenjawulo. Muganda nga atuliriza tuba twogera ku ebintu bino, abamu muba mutidde, abamu mwebase, abamu mukola ki, ne kino simanyi gwe kiyamba kunze naawe bango biwulidde. Baga nti no microplastics zingira mubiri gwo bulungi nnyo nga tuziridde, tuzinywedde oba tuzisiza ne zingira, zirina risks y'amaanyi nnyo, engeri gye tussaamu, engeri gye tulyamu, n'engeri gye tuzaalamu. Nti n'abamu zibeetera okuba nti bakola ki, neurologic impacts ezimu ku ezo kyebayita memory issues oba Parkinson like symptoms. Oyina akankane mugano obuko nti alwadde afunye obuko, kumbe yenyonga mazzi gemuyita agabagagga. Nono yo mwana tomulaba, kumbe reproductive harm wagikolako ngonywedde mazzi ago. Okitegedde baba? Obwongo bwona sookuba ne bukyankalana, kumbe amazzi ge tunywa, nanoparticles zino tuzinywa, microplastics zino batuwoninze mu kaseera kano. Muganda nga atuliza oli Impact FM radio wasamanya program idwanga ekiri emabega w'amawulire basebo ne banyabo. Aya basi onootuwulira program behind the news tekuleka kyekimu, tutereeza ebyasoba ne tukulaga ebikusike. Kuno kulabula wano we tutuuse, kati tutaasa nsi yaffe. Gwe ow'emmeeme ennafu n'ow'omutima omubi tosembera era kakkana. Omuli w'enkwe naawe atayagaliza, bino si bibyo. Wamma mmwe abaagala obulamu n'ensi yammwe tusimbudde. Wamba mmwe abaagala obulamu n'ensi yammwe tuba tusimbudde. Kakati nno ngenda kusaba, sigenda kukozesa ku simu ya studio, tufunyemuko tukyayo kye tutereeza. So tugakozesa simu, ngenda kuba nkozesa simu yange, esimu yange ey'omu ngalo ngenda kuba ninkozesa. Noti 776 noti 449. So okunzindika obubaka oba okuba kungenda kwata abantu batini nnyo kubako. So tuga kuba tukozesa esimu yange eyo, noti 776 noti 449. Naye si ya simu, si simu ya radio, gentino radio kigoyesa lwalero ne kati eno yange. Ndoza mukimanyi ekyo. Kale kanfune ku simu zammwe tulabe ate ekigenda maaso mpola. Kale hello Impact FM kwoli. Tuato beep hani simu ya yote to ya beepinga kala oba ddala kituufu kweri. Kaninzaji kuwadde kikyendiko. Kale okay kanfune kama abali serious tugende maaso. Okay gegange sebo wanji munange ani ono tata niyanza nsanisa okuwulira sebo amina sebo abasajja abaali bagamba nti tukozesa byawansi byakyabu batandise okulaba ekyo ulyosebo ate obulabe bwe batutegekera nakumundamuwo bubajanga bwe bakola siriizi batuuka n'abakati ate najja nattanafu tebakola bwobyono ebyakavaawo covid n'abattu okusinga buzaali basinga nti ajja yes abo genani ga katonda g'abantu okukozesa okukwata abasajja bano abakadde yatukuba tutulidde nanga omukisa gutunya ekulina ekyetaagi ky'okuja mukolo tugenda nga tulira maanyi obunyanyi obutono tukyabo kadonkuna tukyamunyage tukankuzi tunabankujakugabanekatundumu ow'amaggwa akula ku mutinda gw'amaggwa omwana tujja kuba mutinda kutukakuwa kyekyagwa kekamiza bugira kugakuwa kyekamo butesi kirimisa kyaffe kiyoganike kati yekinkane entuula nekatnkana zizezabuzeni nnyo oyinza kutuya tukikolibuko tukizemu pawuda omukizemu pawuda omuliza tukizemu pawuda
maaso nazo binabalibamba. Webale nnyo bali eddala. Okay. Impact FM bwati munaffe wagambye. Hey, abasajja bakkakkanye kati bazze ku byaffe. Okitegedde? Aya bas. Kale gafune munange ndoze endala essimu then tugere mu maaso. Essimu nga mpitirivu nnyo bannaye. Mwezikize makwata ono. Wangi? Amina sebo. Nsanso okuwulya ambasada. Webaza mukama yebali kuli. Weewaawo munnaye naye yeebale nnyo. Eyo muganda wange. Sebo. Abasajja baagala kusumalawo. Pulaani nnene. Kuba batukoledde eddagala ly'ennyaanya. Tetukyalima nnyaanya nedda. Tetukyalunda nkoko ŋŋanda. Yes. Nga n'entende enkoko zaffe tezaafanga. Naye za leero otazikuba mpiso. Tosobola kufunamu nkoko 6. Zonna zonna ziggwawo olw'obulwadde bwe baapangirira. Era ebikoko ebyabwe byo bibeerawo. Kati simanyi bwe tunaakola. Naye nsaba omwaka guno otukolere akantu kenaggamba tusobole okufuna obutambi obusasane butuuke mu bantu kubanga abasinga obungi abamu leero tebagiwuliriza kati saa zino bagenze dda ku mirimu naye olwotukolayo obutambi buli nababufuna balaba ebintu nga babiraba mu bulimu nkale munnaye ati nga bya vidiyo weewaawo esebo mukama umire amiina sebo kukaliisa okay webale nnyo bwana kaliisa. Okay. Butambi tugenda bukolera ddala bujja kubeerawo kiriza obagaana bujja kubeerawo tugenda bukola. Okay, sebo tusiima emperezaayo sebo ono James aligayaza kasangati webale nnyo bwana James abegayaza betulabire nnyo ate mu mbeera bwetyo. Okay, aya bas you don't want order, you want disorganization. Paulo Impact FM. Langa kalema mfamusiza sebo. Nange bwento sebo. Kakati. Sebo. Zembuza mu kazi nire sinaku zino abama motoka ki atoka na teka mu chai. Zote zina buzibu. Okay. Kale webali nnyo bali ddala. Kale. Okay. Okay, flaska zina buzibu. Ekisooka lwaki omuntu agula ekintu nnyo ku motoka zino zitambula nga togyesiga ebya ddala. Omanyi yaga ati no gule ekintu kino nga oyina waliwo address ng'omanyi nti wekini backfiringa waliwo gojja okuddako ate saba ne receipt naye motoka nakwa receipt obata ku receipt njo nga nagikuwa naye batagikuwadde mugana wange sikizigana abantu bagula bintu ebyo nze ku motoka ezitambula ezo ebyadda balamu batambuliza mu bingi nnyo ofraska zibagirange mamiga kawunga of course zirimu ebiweke ebyo zirimu biki sometimes batekamu eddagala muligana ekintu okuwola likwata ekintu kibanga kikyayo kya nnyo nenga ddagala kati gwe baminoga noonywa ng'omanyi onywa kakyayiko tekawoze kumba onywa butwa abadde ajja okuwangala emyaka 8 kwana ntukuziika ntuwafudde tubadde n'ebyotategeerera ddala kiba kibi nnyo so tukiraba ekyo. Impact FM wangi nyongera ku ddoboozi sikuwulira munnaye. Yesebo webali nnyo bali ddala. Okay. Akeni yali webaza kale okay gundi adda agambye no twagala you want this organization, what sickness is that? Ngabye po watu wagambye na mugongo nti aba new world order baga tutekamu order ifina order ya fe bano baga tutekamu order yaabwe tulina order ya fe kano yatokawo ecosystem ino kwanga etambula baga kugikyusa bano bagambe nti you know what po bango ino omukazi kaliva ku mukazi dda ku musajja, that's the order gye baagala okuba ne batuwa bateekawo. So tetugenda gikkiririzaamu eyo, tetuli disorganize no, tulina order yaffe ey'obwakatonda ey'obutonde kali bagala gikyusa bateeke mu order yaabwe era ey'obusirusiru ey'obugwagwa. Bano abasajja okitegedde ti enkoko tekyakula ku bbanga lyayo gikuze mu nnaku 2-3 girye. Webale kutuweereza na kutubuusa. Nze Pastor Wambuga Martin Ekamuli siva ku programu yo. God bless you. Okay, webale nnyo baidera musumba. Okay, nzotegedde
there's no problem without solution, no matter how long time will it take. Magambo Julius ali kamoli tewaliwo kizibu kyonna watali kyakola. Naga nti no neyo kinaba kyenkanya ki tujja kufuna ekyokuteekawo, yafuna solution. Kali webali nnyo bali eddala. Good morning, Jackson here. Okay, at P&J Hardware Gayaza next to Homies Darling Junction. Agambye, I need tomatoes. I've been looking for them. Thank for the show. Agala tomato buliyo bwaguni cherry tomatoes. Jackson inoonya ojja kunkubira essimu kase essimu yange ogirina, ojja kuba essimu ofuneko gundi ogenda osimbeko ku gundi ezo cherry tomatoes ezo. Obuyiwe olabe ayi kaliwe batugenda tugamba osobuteko organic fertilizer ne bugejjegeje nambwe buti mugana ngi tebufa olyo obunyanya n'obuyanga kyekyo. Government no etwogerera kati utwogerera ezimu ku nsiga eza teknology bayita banka eyi beta seed bank abazungu eri mu muzira ze cherry tomatoes. Okitegedde kitegeeza nti obudde bonna zino okubanga zigenda kuggwaawo bagenda kuzitta ne good enough bade bukyatuyambye eddagala lyaffe eddagala ne bafuuyiza eryammwe eddagala lyammwe ebyo tebibutta tebina kuba biyutta takataka ne libanga ettakafu at least bubukomawo ne bubeera busooka nti bujja butyo kiratuyambye nnyo mu mbeera bwetyo. Kale nfune essimu zanga 2 ndowooza tulabe message zo zizino mpitirivu nnyo. Kale tukyagenda maaso kyakwereza bwana. Okay, praise mukisa wewe muganda kuba nti naye kwoli owuliriza bulungi nnyo. Okay, mu mbeera bwetyo. Kale kandabe sebo tusime mpereza. Okay, bale kubanga ati naye kwoli osiima mbeera bwetyo. Okay, bwana Arthur wewe kubanga sebo owuliriza Arthur Wamboka ono munywanyi wali kuva ku Kampala Senior Secondary School bali kubanga owuliriza mu mbeera bwetyo gumunange. Kale sometimes ebigenda maaso mu ggwanga lyattu bitambula era bwe bityo biri enteekateeka yakoleddwa munafe nga bwagaye watu wayogeddeko wali guno omwaka wabizigwa okuba nti of course tudocumentingira ddala sashi ati bannaffe bagende mu maaso bakola ki basooka nti babirabako neobanga abamu kati mulina katuli ku nkola eno abamu mulina TVs nezebagaye ziri smart amasimu ga smart TV ziri smart naye abantu abamu tetuli bannaye batukoledde TVs genda tulowooleza buli bigenda tulowooleza nga tetukyalowooleza ddala nga bwe kimu kiri ku silver platter akati gundi ezo smart TV ezo ezimu waliwo kati tebakyalina ne DVD player tebakyalina gundi cassette zeza tape kati nga babirabira ku gundi ku flash tugera balowoozaako nammwe tugera kukola obutambi omene nga musooka mubufuna mubuaccessinga mubufune obanga totute CD ng'olina flash yo gigule ogitereke obine flash yawo ogati abannaye njaga program A program B program ekwata ku kino tuzirina nga tuzikuwa of course with the cost okubanga oteesewo akasente production cost eyo tujja kuba tugituba kuya maaso awo ekyo kuba tukikolera ddala guno omwaka yimu ku nteekateeka zisooka tukolera ddala so ojja kubanga mukola ki muzifunira ddala nga tutambula bwetyo mpolampola. So munanga atuliriza bwetyo program yaffe olunaku olwaleero bugenda okuba nti ngikomekkereza omunywanyi Dr. Gali wange Henry gyebaleko ssebo wekubanga alina owuliriza mama wange Susan Nanyanzi mwenna banna behind the news ebyaddala ng'olina ki owuliriza ate ng'oteeka ne mu nkola. Sometimes tubagamba ebintu bino abamu ne babiyitako buyisi ne bigenda bugenzi naye obanga oteekako at least mu nkola kikola amakulu. Governor Collins Kafere yaŋŋamba nti anywa amazzi yayongera okunywa amazzi nagalo okiteebeera kunywa amazzi gano aga chemical water batugambye tugamba wano nti kati chemical water osobola mukozesa tewali tabbo naye under emergency ekyokwebirako amazzi gosibye gaweddemu. By the way amazzi goba gaweddemu then warning tewali mazzi osobola gakozesa bagaye only in emergency situations nga tewali gundi nenandala kiriwo naye okiba kisoboka bagenywa tap water kigonywa. So n'omufu ewaffe w'e Kampala pipe zaatalaga zakola ki nedda tego batekamu chemicals ate nga nyingi nnyo. Tap water ge bagamba oyinza okufuna amazzi aga bowa bwe ziba teziri mu ddagala oba amazzi ag'enzizi agakyali amalungi nogoka ofunye tap water mufumbeko ogyeko chloride oyo gwe bateekako abeere nga akendeera ekyovu ekyo kiba kimujjako bwe kitali nga akendeera then nywa amazzi go
nga tolya ganda. Okitegedde? Obadde okimanyi abamu mwetegere kino ukyeregereze nnyo nga maiza program. Olowooza lwaki woteri n'ebifo kati ebiri class oba high class meetings abakungu nga batudde boogera ba minister ba presidents ne hoteri kati ez'ebbeeyi amazzi ag'okunywa tebakyagateeka oba tebakyagasavingira mu kyupa za plastika. Okyegendereza ekyo lwaki amazzi kati ge banywa oba getunywa gebayita mineral water kati tebakyagassa mu kyupa za plastika bagasavingira mu kyupa kati za kyuma glass za girasi. Simanyi oba n'obulango banasobola okuba nimubulaba. Mwabulawo obulango oba hoteri muziraba oba ku mikolo egy'ebbeeyi mugiraba. Lwaki mulowooza kati abagagga banasobola okubefaako bokka kati bagenda kuleka gwe agula amazzi ag'ebitaano n'ogula ekyupa y'ebitaano n'ogula amazzi nga manene gati ga 5 n'otalowoozaamu sente ze bataddemu okukola ekyupa eyo transport yokutambuza ono agenda kulyako meka atunda bati ogula ekikyupa kinene kya sente 5 mwana mujja kungobesa ku programu eno amma era lebye ku kyupa eyo kankubira essimu nve wano ku ekyupa ezo eza girasi kati eziri mu hoteri neziri ku mikolo kati egy'ebbeeyi nkubira essimu gwenyagala wekaweka mbere nga mbasiibula wano gwe kuba essimu mbere nga mbava wano ku noti 7 noti 4 49 walabye ku kyupa kati eya minowota gye bagamba minowota nga ya girasi kinyogerako oba gyekiri oba kituufu nkubira essimu kati tube nga tusooka otubuulire oba ddala kituufu kyenyogerako oba mwana nsi oba muziraba kati nga ze ziriko kati obudde buno era zigenda kugenda mu maaso nga bakola ki nga amazzi bagatundira omwo bwe batyo. Okitegedde impact wangi bulungi sebo asuzeti ebisebo we bali kuwuliriza ani ono taata ekyupa wazirabye eza girasi kati okay we bali nnyo bali eddala okay bwatyo munaffe yagirabye okitegedde impact wangi wangi amina nnyo nnyabo we bali kuwuliriza nsasa okuwulira kirabako mu senana naye ate nga go gabimune neewuunya lwaki go ate ngaolumusi gaba genkanankananagana amalala. Yes webali nnyo webali eddala okay gabbeeyimu kuba kosti yokukola amazzi yokukola ekyupa ya bbeeyimu kokola zino eza plastic. Impact hello nange bwe ntaata yesebo ebidomola si bibi okay kale webali nnyo okay again bebidomola si bibi plastic yenna kasitomu baga nti no kasaba mutekamu kasitotekamu amazzi nabera exposed kyoba ebidomola ebyo batugamba ngedda baba edda fwe twakulanga toleka kidomola mu musana kibatugamba ngekyo toleka kidomola mu musana lwaki oza kyali bwe kityo bwekireka mu musana patiko zivaamu zine ziyingira mu mazzi naye ensonga oba okozesa ebintu bwe bityo tukireka mu musana naye amazzi sigo gakoze ekisooka bakola kyupa eyo bakozesa temperature z'amaanyi omugatambuza musana gugwokya ne mugatereka gugagula buguzi ku dduuka tomanyi ani yagateesa bagakoze bwatyo oshegede mugana wange naye ensonga bwe kibwe kiri ku sayidi eyo okay yes it's real me praise from Buyaga okay praise again yo kyaddala era kituufu basole banyabo mbasibulidde mbere bulungi era mweraba omwaka guno naye gwe yakuba mukambwe mukko naye temutya tujja gumalako nga tuli fenna okitegedde mugana wange nagate yagenda kulwaniya teyaga kulwaniya bulamu bwo okujjako abasirikale betuyita white blood cells zokka nolwensonga eyo zikume ziyise bulungi nnyo ng'Omerika waza okusona ku walero n'agamba agakuliisa naye ezize be bulungi. Program Behind the News tekuleka kyekimu tutereeza ebyasoba ne tukulaga ebikusike